kale kakati netaga balujubiso muje tutandike wolokoso kale mumaze okwetegeka kakati kyekisera tubere mpozi nga tuwolokosa yangu otobusa yakubabuusa singa mumpayo kubadde mze nawe Haji Titi bya lutuwe obulola bwabula. Assalamu alaikum Haji wafe omubwati. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Haji Titi bya nawe mwagala ky'okusinga Haji nawe lutuwe hey tulutandikire wawo yekiza kitire wenyini awo nawe Haji Titi bya sijja kugaana. Fefe nyini naffe tetumanyi kiki kigudde mpozi mu bayimbi ba gospel oluvannyuma lw'omuyimbi Vixen mpozi okuzaayo emmotoka eyali yamuweebwa munywanyi we mpozi Lanek ate mpozi ng'agamba mbugayono abadde asusiza okubeera ng'amwewaanirako mu bantu nga bw'ayogera n'ebigambo emmotoka eyo nze nagimuwa omupiira ogwo aguvuze bubi omupiira ogwo gwe yataddeko sigwe gwe namuwerako yalina kubeerako kikabu ekiti mpozi ate wabula tubadde tukyali awo mpozi ate era ne tufuna n'amawulire amalala galaga nti omuyimbi wa gospel wadde ngeno gospel ya Matali amanyidanga Saba Kasumba ngono mpozi naye mbwe yali akoze ekivulu kye enatete mu mwaka gwa 2019 Kojja Kimbo yali yamuwa emmotoka empya kapyata ngambye kapyata mpozi wawulirira bino nga ne Saba Kasumba emmotoka yagizaayo da ng'agamba nti emmotoka eno teyali nambulukufu bulungi naddala mu bwannannyini bwayo yensonga lwaki yagizaayo nga mpulira ng'awulira mbw abikooyedde ddala nagizayo kubanga nze nkimanyi Katonda ate abalina okumpa seto n'engule yange y'emikono gyange kati eri abaaki wagiddizayo kola nyinyi nga twakamaliriza ekivulu wagivugamu nazirina emyezi ndo zange 5 oba 6 mukugigaba abantu twabategeeza nti bagikuwadde kati ate mukugizayo n'okukuta ati size najewa eyazimpa yali ayagala amawulire size nali sina lwaki ndaga abantu nti kati olwamaliriza naga katigireete njaki yabisaba nze nagimuddizza kubanga nali sikyasobola mbeera zaayo ng'efaafa yali namu bulungi katebule yali terimu bayidawe yali terimpu yadde hatu n'akamu naye yalina ebizibuzibu ebirala bizibu yakyali bugambye Vixen yaziza emmotoka ye iyo kyakirina nembagamba eyange nze nasooka wadire Vixen yakozesezza amawulire naye nze saabayita kubanga nagizayo mu ddembe nemugamba emmotoka gyewanta abaginoonya bayitiridde emmotoka yo yiyo liringa nabo kubanga yali aganyigisuusa abali bagibanjako baali bangi ate nga tagikyusa kaadi yaayo nga buli omu yagimugabira byali biwanvu gasibisobola kubanga nze bamanyi omuntu omwoyo n'omwoyo ekidduka ddala olaba kiri mikono mituufu ati ye gyeyayampadde kyakale kyali mikono mituufu. Okusinziira ku Saba Kasumba agamba nti ekyamuddisayo emmotoka eno ng'abagibanja abasusse nga buli omu awoza yange emmotoka yaffe ebyo byonna ng'abikoye n'agamba Kimbowa kwata akamotokako kati saawa zino Saba Kasumba otambuza ati kati werinyira bodayo nangene yange nabudde wagifuna dda nako nga 4 nga tuli bannamukisa nafunye yange nembaleka mu kufaunange obugayi sirina tabwera ate eno yo yange kitegeeza nti kirutete kiriko enkimala sirina buzibu bwonna lwakuba nti saabayita naye omusajja emmotoka ye nagimuwa era nemugamba webalenye balire ddala kunkokoonya naye era kukokonya yange okonya naye nga nagimuwa bulungi nnyo saayinako buzibu bwonna era saayita muntu yenna lwakuba nti bano kulajjanira nga Vixen yazizayo emmotoka gwe wasigaza ebiwe namuganze nasooka lwakuba saabayita kuba nze manyi mu Buganda oli bwakuweesa ddyo kono tamanya kati nze namanya nti yampeesa ddyo kono talina kumanya nenzizaayo emmotoka ye bintu ebiwe ebyo muganda nga oli ne babanga akuwadde ekintu waakiri kitunga ogule ekikyo kituufu abantu bonna bagiyita motoka yaffe Kojja Kimbo agye yatuwa
ogezanga tebakuwengo kakantu munde kasaji kukwasa kadi teyagimpa kadi agano gikyusa kati oli bakuwa kadi ng'esoma kakalamu ng'ate ye kadi nga esoma kakalamu ate nga kapalaga yagikuwadde kati era mwennyini naawe oyinza okubuusabuusa kubanga kapalaga bwakuwa kitegeeza kadi erina kubanga eri mu mannya ga kapalaga kati ate wagikuwa ng'esoma kakalamu kati kola nti awabaayo mubuyo nti obaolyawo nga nesulaga nti munaye nze sula nsiri mu bunaku wange neegulira emmotoka eno ne kadi yayo njirina kati abantu bano bo bamaliriza ogenda okulaba nga Nampala ajja n'abasoga bonna emmotoka yaabwe bagigula mu Kiyira. Owulirira bino nga mpozi Swaba Kasumba yamaze dde okufuna emmotoka endala kati ng'era anyoola bulungi nnyo newankubadde ng'ekiroto kibambye agamba kyali kyakusooka kufunayo akapoloti e Kampala naye kikyagaanyi. Mukama mpadde omukisa nze nafuna eyange kati alhamdulillah. Amina. Era ye mwebazaako nsino yampa yanzigulirawo kuba nali nze ebintu bye nali ndowoozaako teyali mmotoka. Nali ndowooza nnyo ettaka kubanga engeri gye nava mu kyalo nga mbeera z'ekyalo zimpamye. Nga njagala nnyo nsooke ngule kataka nywerere e Kampala. Naye bwe yanzigulirayo emmotoka kati kambuge emmotoka. Ekyoka muganda wange tewali nnyo zakyamaanyi esaba nakitoola nnyo. Kale tweyaziza akuwa omukisa Mukama. Amen. Ono ye Wolokoso mu weekend taxi. Olutalo mpozi olw'abategesi b'ebivulu ne ssente mpozi ezirina okuva mu State House nga mpozi ensimbi zino zirina okubeera nga ziriyirwa abategesi b'ebivulu bonna abaali bategesa ebivulu mu biseera bino ebya COVID-19 lukyayinda nga mpozi Ampunet ekulembebwa Tone Sempija babadde munnaye batuuse ku kukkaanya n'okiwayi kiri ekirala mpozi ekikulembebwamu omwami Kati oba muyite Kavuma nga mpozi bagamba nti oba oliawo babadde batuuse ku kukkaanya ng'ekiwayi kiri kikkiriza kisale ku nsimbi oba bajeti yakyo gye kyali kyasindikayo mpozi era ne bano basobole okubeera nga banyigamu fayiro zaabwe aba Ampunet wabula woowulirira bino nga mpozi babadde bamaze okubaga ekiwandiiko era nga Tone Sempija ne banne bagenze basayininge ekiwandiiko kino wabula bagenze okutuuka mpozi we balina okusisinkana ng'abakulu abamu tebaliiwo nga n'abaliwo bennyini beebuzaabuza ekintu mpozi ekyajja Tone Sempija enviiri ku mutwe n'agamba yiye nze Tone Sempija akatono ak'amazima ebintu bingi mu biwulira bibaddewo era n'eddoboozi mumpulira kati ntandise kwogeza bukkakkamu sikyali nnyo oli twatuula mu lukiiko nga lulimu Luba Events lulimu Bebekul lulimu Kusaasira lulimu Maama Geto lulimu Tone Sempija lulimu Abitekisi Haji Kavuma Musa Keti looya waffe mukyala Helen Najjuma ku Popopo mu Ndeeba twatuulira ennaku 2 abasajja bano ne bakkiriza nti akasajja tekatunyigiriza bunyigiriza bulijjo naye mulimu fayiro ez'ebicupuli era ne bakkiriza nti mulimu fayiro omuntu omu ng'alina fayiro nga mwendezi muli mu mugongo era ne bakkiriza nti n'abaasaba essente baasaba omudidi mungi nnyo ogususse ogutawulirwanga nako mu bategesi ba bivulu era ne bakkiriza nti eriyo bambi ba promoters abamponeti abaali basigalidde emabega okwetooloola eggwanga kyetuva tusalawo ekintu kimu ffe abakola omulimu ogwawamu abaludde mu kutegeka ebivulu twekolere ku mulimu gwaffe fayiro zonna zikomewo ezaali zitwaliddwa ne tukola ekiwandiiko ekigenda okuweerezebwa General Salim Sale tuweeko kopi Honorable Minister atutwala tuweeko kopi ne Major General Erika Yanja. Ekiwandiiko kyayogerako mpozi kyabadde kyakutwalibwayo ku lunaku luno olwokuna naye ate nekitasoboka olw'ensonga bwe yatuuseewo nga bagamba nti ate ye musajja ono alabika mulalu agudde eddalu lyennyini nga Tone Sempija kye mulina okukola amangu olw'okunali twatulina okusayininga ekiwandiiko ekyo naye twagenda okusinkana bannaffe nga bwe twateesa nga ndaba beebuzaabuza okubabuuza nti oyo Tone mulalu ffe tumaze okwogerako n'omukulu General Kayanja agambye olukiiko olubeerako Tone Sempija ye tajja kulutuulako bulubeerako Tone Sempija tajja kukola bye twakoze bifu ne ndowooza bano bapromota bwe bansalira amagezi banzije ku lukiiko oba ddala Major General Erika Yanja yatanjagala ku lukiiko kati awo ne mbuzaabuzibwa naye
bamembazi mwenna abategesi b'ebivulu mwenna mukkirize kino ekiwaani kyayise sente ze mwasaba nnyingi twagala mukendeezeeko n'abalala bafune saagala mulabe Tone Sempija ng'alemesa ssente saagala mulabe Tone Sempija ng'atayagala mufune naye Tone Sempija mumulabire mu kifaananyi nti alwanirira n'abalala baali basigalidde yali ategese Kabulubuutu yali ategese Kasanda yali ategese Kyannamukaaka yali ategese Kalangala ne yali ategese Eziiru ku mwalo bonna baganyulwe kyenkanyi eyafiirwa miliyoni 3 asale ayingire wakiri 2 n'ow'ebitaano asale wakiri ayingire 3 n'abalala bafune bw'ogenda owuliriza bano abaana badde bakola mu kisaawe kino mwe tuli ddala ba MC ani agenda okubayamba buli awalidde siko wadde wabeerawo MC buli awalidde siko wabaddewo DJ era nanyini disiko yasigalidde ku ki bano abaana badde benjeera bakubi b'ebivuga nze nsiba nkyogera lunye Sekidda afuna mutwalo gumu ku ndongoyi agenda kubeera atya abawandiisi ba bbaana bagenda kubeera batya abakubi b'ebipande batimbanga ebipande bagenda kubeera batya tuli mu kiseera kya campaign tuyinza ogamba bano abatimbi b'ebipande mubateeketeeke mbawayo kantu kabagende batimbe ebipande bya gundi oba ebya gundi naye okuleka obulesa abantu mu bbanga mwe mweyagalize mugende mulye mubbe ne mugamba nti abalala tebaafiirwa ekyo tekiriiyo. Okusinziira ku Tone Sempija agamba nti nno bano bayingira aweereza obubaka ekiwayi mpozi kiye ekyoludda olulala n'agamba nti gano mwayingidde mazina ga nkima luno olutalo omugenda wulira emikira bwe gibakoona mujja kijjamu enjawulo. Nga Tone Sempija kye mulina okukola amangu kubanga nze sigenda kubakkiriza dde eddakiika n'emu nga toyagala mikira gya nkima kukoonako teweeteba mu mazina ga nkima kati singa mukola ensobi emu yokka bwe muti ne mwagala essente ezo muzifune nga bwe ziri ne mwagala bulijjo bye tuteesa nga mutuwuddiisa mwagala muyiseewo ssente otaliya maama nnyabo ogenda kuwulira omuliro ffe twagamba gwe tusaba ssente ali omu tumumanyi ye yazituwa pulezidenti w'eggwanga oba General Salim Saleh ffe tulina mulala gwe tugenda kuwuliza yenna ffe twagala okuwuliza ng'obwenkanya buzze mu kisaawe kyonna mwe tuli eno New World Order oba oli munene oba oli mutono oba oli mwavu oba oli mugagga oba oli mukulu oba oli muto ffenna tuli kyekimu kyova olaba ne bw'olwala kati kobaani tokyafuluma ggwanga bakujjanjabira wano which means mwe bapromota abeeyita ababbedde abeeyita abanene mwe abaagala okubba obubbi nze Tone Sempija sola kukikkiriza sijja kwegatta ku layini yammwe obubadde bwe muteekawo bwonna nti Major General Kayanja tanjagala ku lukiiko oba bonna nabatobusedda nze kigendera kigamba nti buli muntu afune kyenkanyi ono alya n'ono alya emmere egenda muleme kweyagaliza mwekka jjajjaffe yawa kisaawe kyonna yawa baatisiti bonna teyasosolamu nti bano bapromota abanene bapromota abatono saagala muleete bubbi saagala muleete muliro wabula kati ate mbalina wabula kati ate mwetereeze kati ate eno feesi gyendeeta ndala nnyo teriimu ani obaani gwensanga mu kkubo kati ninga Museveni ninga Ndiga nsinzidde gwensanga mu kkubo n'entomera kino kigwako ngenda baanika kemugezaako okubba ssente ngenda kubaanika bwino buli muntu yenna namufunye edda buli ekiri ku fayiro yo bwino namufunye edda kati ngenda kusoma omu ku omu namwe abawolokoso ngenda bawa bwino mu mulabe kati mulina olaba omudidi gwa ssente abantu gwe bali bagenda okubba. Okusinziira ku Tone Sempija abantu bangi badde beebuuza nti eno waliyo ne fayiro ya Bebe Cool nga bagamba eno naye nga yalidde nnyo takkuta wano nno Tone Sempija wagambidde nti omusajja ono Bebe Cool ategeera nnyo endongo y'ekiveera y'ensonga lwaki mumulaba waali. Bebe Cool amanye endongo y'ekiveera gye bategeka Bebe Cool amanye endongo y'ekkololo Bebe Cool amanye endongo y'ekiwaatule Bebe Cool amanye endongo y'Amerika ye muyimbi ali international amanye ebintu byonna kati Bebe Cool bw'atuula kakiiko ako ajja kugamba ye bambi ono omwana bamwongereko bambi ono MC bamuweeyo y'ensonga lwaki Bebe Cool njagala abeerewo mu nsonga zino ekiyenje kigenda okukyakyala nga ne Bebe Cool lipooti agitwalayo ate eky'omukisa omulungi nti General Salim Saleh yatukwasa mu Kabuchamaani oyo maama Geto mukazi mwegendereza nnyo buli kye boogera akiwandiika n'akyogedde ne kyateesezza byonna ne bituuka ewa General Salim Saleh so kakati mwabase agezaako okuwaayiriza Tone Sempija mu mutemeretemere ebigambo ffe ekibiina ekyaffe kirina amateeka era bw'oba ojja mu kibiina kyaffe olina okujja ne fotokopi y'endagamuntu yo olina okujja n'obufaananyi bubiri olina okujja n'ebikwogerako byonna n'obituteerako tate tuyoola buyoozi kayoolo nti ssente zazze diru zazze ndalumanya ne saalumanya agenda bbe abooluganda abakona ab'emikwano diru yazze bane Museveni yatuwadde mujje mu bbe ebyo tebiriiyo no and big no. Olutalo lukyayindira ddala nga n'abayagala ensimbi zino bakyali bangi era n'essaawa eno tufunye n'ono amanyiddwa nga
Sebubuza kwatuliriza. Abawuliza Radio Simba nsanyuse nnyo okuba nti mutuwuliriza olwaleero. Amanya go gwa. Amanya agange nze Mawa Haruna omutegesi w'ebivulu era gwe mumanyi obulungi. Kampuni yetegeka ebivulu bagita batya? Kampuni yange etegeka ebivulu bagita HK Productions. Yesebo. Okusinziira ku gabadde gafuluma. Gabadde galaga nti sente zibadde zina okufuluma wiiki eno. Kale ekitone nnyo kale wiiki ejja. Naye ate tugenze owulira mwazeemu omukosi mwazeemu enkokolo endala buzibu ki? Mu butuufu bo omukosi mweguli naye ng'omukosi okusingira ddala guva ku kibinja ekyasooka okuwaayo fayiro ewa Mwami Kayanja nga balaga nti baafiirwa. Kakati abantu abo tumala bategeera nti baafiirwa kituufu naye mulimu ate abalemesa abateekamu ssente nnyingi ogeza nga bamwami Luba bateekamu ssente nnyingi ne ziduumula fayiro ate nga waliwo n'abayimbi n'abategesi abaali baasigalira. Kati ffe bapromota abeegattira mu kibiina ekyampunet ne tuvaayo ne tuyita abantu abaasigalira nti bagamba mujje banne bammemba baffe abaasigalira ne mutawaayo fayiro wa Mwami Kayanja mujje ne bajja kubanga waliwo akabinja akaali kasoose okwekolamu omulimu ng'abantu balinga bana bataano. Bw'oyogera akabinja akaali kasoose awuliza yani agadde okumanya akabinja ako kalimu ani. Akabinja ako kalimu omwami gwe bayita mumanyi bulungi Abitexi nga mulimu omwami Juma Balunywa mwalimu omwami Luba Kasarini Kusaasira oyo ye omukyala yali alina ekivulu kyategese ku Easter. Akabinja ako bwe kaali nga bebalaga nti bebategeka bokka abalala tebategeka. Kati oluvannyuma lw'okubizuula nti waliwo efayiro ezigenda ziyita mu nkukutu ng'abantu beeronzemu 3 4 5 nga balaga nti bebategesi ffe twasalawo abategesi bonna baveeyo bajje beerwaneko bafune ssente. Kakati obuzibu we bujjidde nti bwe tumala bali obbagwamu ne tugenda nga tuyita abantu twagamba bannange mujje ne tukuma omuliro ne gwaka. Abasajja abo batuyita ne batugamba bannange temukola bwe mutyo mujje tukanye. Ne tutuuka ku nzikiziganya Mwami Kavuma Musa naye yakirimu n'asingana Tony Sempijja n'omukyala muka Buchaman ne basinkana ne babawe okuteeseganya. Kiki ekyali mu nteeseganya eyo? Ekyali mu nteeseganya kyali kigamba nti mulabe fayiro eziri eri ze mwateeke wa Mwami Kayanja ezasooka muzitooleko ssente nabana abantu abaasigalira basobole okufuna kubanga fayiro ezo mwalimu abantu abalina miliyoni 4 nga miliyoni 4 oli agamba yatega kivulu omulala nga alina miliyoni 7 omulala nga alina miliyoni 8 tetugamba nti fayiro ezo ssente zemugamba nyingi tuzisaleesale n'abantu abalala bano bali ategeka nabweru ng'ategese emitwalo gya 5 oba miliyoni 5 oba miliyoni 4 naye afuneko tugamba katuule ku nzikaganya tuteese meeting ebaddewo naye tugenze okulaba ate kubanga twali tusazeewo nti bwe tukkaanya tuyite fayiro ziri eri tuzigatte n'ezeeno ziri ssente tugende nga tuzitoolako buli mutegesi wa kivulu afune. Nekigaana. Lwaki? Kyagaanyi kitya nti bannaffe bwe twatudde nabo oba bwe twatudde tutuula nabo ennaku zino ate twakizudde nti bo batuguumaaza buguumaaza wano okulaga nti tuteesa kubanga twalina n'ekiwandiiko kyetwalina tukakkane kuba twalina n'ekiwandiiko kyetwali tulina okutwala ewakkano Kayanja nga tumulaga nti tukkaanyiza sente zino zifulume abantu bagabibwe bati bano abaagala miliyoni 8 basazeewo okusalako abantu abo tebakikola bo ne basigala nga bakyagamba nti ffe tetusala ku fayiro zaffe zirina okugenda we zirina okubeera ate ng'eno tubadde mu meeting tukola ki tuteesa kuba meeting yali ku papapo nga tuteesa bulungi nnyo katuga nti enkaayana ziveewo tukkanye. Kakati mu kuteesa kwammwe mulina bye mwasayiningako oba mwateesa luno lukiiko lwa kyalo ne mugenda? Twateesa byali biwandikibwa bulungi nnyo nga tulina sekretale omukyala mukabbo kyamaani Mama Geto yaliwo bulungi nnyo nga yawandiika era ne tusalawo nti ekiwandiiko kino kyetugenda bino bye tuteesezza tugenda bitwala ewakkano Kayanja tumulage nti enjuuyi zombi zikkirizganyiza abategesi bano ab'ejjinja ab'embaale abaawa kubanga waliwo abalowooza nti abategesi bali 3 bokka oli bwawulira Balamu agamba mutegesi w'ebivulu bwawulira Musa Kavuma amanyi yoyo bwawulira Abitekisi abantu balowooza nti ki naye nga tulinayo ne bannaffe abategekera e Masaka kubanga ye omuntu nga Balamu asobola okumala omwaka mulamba naga nti nja kutegeka
31 nga gyatega ne waliwo bano abaana abategeka 10 nga buli mwezi ategeka abakwata New Eagles n'agitambuza mwezi ku mwezi n'akwata Golden Band n'agitwala eyo mu byalo kati bano bo tebabalanga bategesi ate nga nabo bakola ki bategesi era bafiirwa kakati endagaano yamenyese kakati bwe ffe twogerera endagaano yamenyese ekiddako tetugenda kusigala nga tugamba ekintu kimu ti abantu balina okufuna sente kyenkanyi era tetwagala sente ezo bali babasookayo sente tebajja zigaba kubanga gavumenti eyagala bantu bakkaanya buli lwewulira nti waliwo obutakkaanya ebagamba musooke mukkaanye tulyoke tufulumye eki sente kubanga ffe tetukola kintu nti tulemesa sente era abatuwuliriza twagala bagambe nti abo balemesa bannaabwe okufuna sente naye ffe twagala buli muntu afune eyategese miliyoni 2 afune yategese 10 afune okusinga lwogamba gwe omuntu omulu waliwo twakyazaako wano omukyala Fulufiga n'agamba nti abamu kumwe temuli bategesi ba bivulu mwerimbisemu bwerimbisi ensonga eyo gyogerako ki akaniza omukyala Fulufiga sina nnyo kyenyinza kumwogerako kubanga ebigambo bye ebiseera ebisinga tebiyimirira ku ekyo kyennyini ekituufu aba akimanyi ate n'ayogera kirala naye nga ekyo kituufu mu mulimu guno mwalimbikamu abatali bategesi kyovola baffe tulina ekibiina ekyampunet kiwandiise kiri registered gavumenti ekimanyi abantu baffe bonna tubamanyi abaludde mu kutegeka era abategesi bo nabo bali registered bulungi nnyo bali registered ne ampunet eniwala nayo bali registered mu kampani zaabwe abasinga kyemmanyi nti bali registered kubanga kati nono mwami gwadde gamba Tamuna ali registered Balamu ali registered abasinga bali registered kakati mugenda kukola mutya okulaba nti sente ezo buli muntu afuna kuba kati okusinzira ku kyendabye ndi wandibawaawo omu kumwe muli mabega kokko kubali baliko maaso fere tuli mabega fate tuli maaso nnyo kubanga oluvannyuma lw'okubeera mu maaso ennyo yensonga lwaki baatuyita ne bagamba nti ebyokugenda ku leediyo ogenda wa biveewo tokusika omugwa musooke mujje tukole ki tukkaanye kati ffe gye twatwala ku mmeeza ekirowoozo kyaffe nti olina miliyoni 4 ne ffenna tuli bategesi ba bivulu emiliyoni 4 oba otegeseewa kubanga wano ekivulu gye tumanyi ekisinga okukola sente ndowooza kigunda ekigunda ekya leediyo Simba ekyo nkimanyi nti kivulu kijjuza bwensi n'ensi bava buli wamu naye era nakyo oyinza okwekanga nti kikola miliyoni 4 kakati ne tugamba nti miliyoni 4 gwe lwaki otwala miliyoni 4 nga waliwo no munno eyategeka ayagala miliyoni 10 tusale ku ziri ezize 4 tugende nga tuwaako bano abalala kati bano bagamba balayira bagamba tukwata kusi ku sente zaffe twasemba okumanya nga Tone Sempija ategeka kwekalakaasa okumakinga okw'emirembe mutambule mugende ku State House Entebbe mutegerawo President Museveni kati kyekiddako oba nayo kyapozinga kakati ekyo ekintu ekyo kyo kituufu kyaliwo ngera tukitegeka okugenda newe twatuula ne Buchaman mumanyi bulungi Buchaman ne tutuula naye n'atugamba bannange musooke mulindeko okukola ekintu kyonna nze mmale okulaba ensonga zino bwe tuzikwasaganya era ensonga lwaki nagambye nti Buchaman ne Maama Ghetto baaliwo ng'ekibinja kino abeene waffe abampunenti kubanga ffe tuli bawandiise ekibiina weekiri twatuula baatugatta ne tutuula tusobole okukkaanya yensonga lwaki okwekalakasa tukwakola ki kakati Buchaman ne Maama Ghetto bosi bategesi ba bivulu Buchaman ye mumanyi muyimbi kati babatuuzanga baani bo mwababiri mwabategesi sides ne sides entegesi z'ebivulu andi kakati Buchaman oyo baamuwa ekifo ate ekifo kye baamuwa nga ayeno mbayimbi kakati nga Buchaman nga naffe bwe tubanga okusinga abantu ba ghetto bano abafaako nnyo abantu abawansi eyo kubanga yesakita mwagwa nga tulina okumusembeza omuga nti ajangu okole kubanga abo okuludda eri balinayo kusaasira omuwabuzi waki wa pulezidenti nga ne gundi ne Fulufiga naye muwabuzi bwempulira oba muwabuzi oba si muwabuzi naye nze mpulira nti muwabuzi kakati naffe netugamba Buchaman naffe jangu obeerewo wano osanga naawe osobola tutwalirayo ensonga zaffe ow'omukulembeze kubanga bano
bo bafuukidde ddala abantu abataagaliza ddala muntu ali munda busito kufuna ssente. Nga tumaliriza akatereka njagala okutegeeza bamemba bampulenti bonna nti tulina enteekateeka ey'okuba nti tulonda obukiiko okujjuza ebifo ebimu ebitajjuzibwa olw'obulwadde bwa korona buno waliwo bwajjira twali tulina okulonda tetwalonda. Tulina ssaako yaffe ey'aba promoters mpandiise bulungi weeri timujjumbire okusevinga n'okuba nga enkiiko ze tubayitamu muzijjumbira. Akasente ko tujja kalwanirira kagende mu makubo amatuufu mu bantu abatuufu mu budde obutuufu. Kale tweyanziza kale sebo beera bulungi. Ono ye Wolokoso mu weekend taxi. Kale nga bw'owulidde omukulu oyo ate mpozi ensonga tezinnaggwa. Twayogeddeko mpozi ne Juma Balunywa omu ku bagambibwa okubeera nti be bapromota oba be bategesi b'ebivulu abali mpozi mu kibiina kiri ekyekiwayi kya Keti. Wabula ye n'ategeeza n'agamba nti miitingi eyo Ssempijja gy'ayogerako ye teyagiriimu, naye wabula mbuuzeeko ku Abitex kubala gwe yalabayo Abitex naye ye teyagiriimu, yali eno bweru eno. Kulogola simba programu ya Wolokoso ku nsonga z'abapromota gwe aliyeyo gwe mmanyi gwe nsinga okutegeera nnyo eyo ku sayidi yeeyo nfunye okwemulugunya okuva mu Ampunet bagamba mwine endagaano gye mwali mukoze nga mwasazeewo mugende ku utilizing okubeera nga ate musala ku bajeti yammwe n'abapromota abali eno mu Ampunet nabo basobole okufuna ku ssente, naye ate mubagamba mbu mwamalize ne muva ku ndagaano ne musalawo mu proceeding n'ekintu kyammwe kati kyembadde njagala twogereko olunaku olwaleero. Kati ensonga nno eza ssente ezo sula ebyaddala ebituufu nziri bbali sizimanyi na kuzimanyi. Omuntu omutuufu bw'osobola okukubira ishu eyo ebiri kutambula nga yali badde kabuma, naye olukiiko walulimu waliwo olukiiko lumusembyeyo okutuula nga lulimu Maama Getto, Bukyamaani, Saasira n'abalala alulimu naye nalulabamu ko Abitex oyo osobola okunonya ku Abe enoonya Abitex oba noonya Luba one of the two. Bwe yansindiseeyo omuntu gwe nasobodde okufuna yabadde mpozi Moses Chopa muyite owaluba events ono nga naye ali ku kiwayi kyekimu ekya Keti, wabula ye yantegeezeza n'aŋŋamba nti nali nategeka ekivulu kya Kenzo ekituufu, naye simanyi lwaki ensonga za Tone Ssempijja azaagala nnyo zibeere mu midiya. Oli ne wamusuna ng'adduka mu midiya, oli ne wamukuba oluyi ng'adduka mu midiya, nagala kamukubire essimu amalanzirire na buli kati ninze essimu sigiraba ntunulako essimu ya Luba tevuga. kale sula nawe jebale sebo kakati ensonga enkubiriza sebo ensonga ya ssente z'abategesi ba bivulu ekiwayi kya Ampunet kigamba mwabadde mutuuse ku kukkaanya nti mubeere nga mugyeyo ku fayiro ezimu, mubeere nga nabo bennyini nabo ate lisi mukendeeza ku ssente nabo basobole okufuna kasente k'abategesi abafiirizibwa mu biseera bino naddala Easter. Naye ate kigambibwa mbu ate endagaano mwagivuddeko ne mugamba tekijja kukola. Kakati ne ŋŋamba sisobola kukola nga sifunye clarification okuva ku ludda olulala, naye baŋŋambye gwe omuntu omutuufu asobola okumpa information entuufu. Lwaki ebintu byabo babitambuliza ku radio tekitambuliza bintu ku radio tetondabangako sinowooza nti bwebanga endagaano waliwo yagisatudda tesinowooza nti kitakisa genda ku radio. Ssempijja ebintu abikolera ku media which me I think is not good. Okiraba ebintu tebyetaaga kugenda ku media, bwe bamukuba oluyi ng'agenda ku media, bwe bamusuna ng'agenda ku media, bwe bakola kikati ebintu byayogerako that is management. Okiraba nze ndi chairman wa kintu wemanga simugambye nti yogera kintu tasobola kugera ku mata kugamba nti ayogedde kintu. So tetukolera ku media, tukolera mu management tekolera ku mpewo. Kati wabanga yalina decision nze sina kye nsobola commentingako but I'm going to talk to him. Bw'oba ongambye nti sente mbadde simanyi nti alina communication gye simanyi kamunkubire kati gye naye nga the communication maybe I can get after talking to him. Let me talk to him first and get to you. Chenda musanva kasiri sasa tufema mwafa radio simbe mpologoma enonje edembe nyongera okubuzako gwe yakatwegatako abatufunira ku Facebook femwe mwefe tubagamba nti muli bakabinyo atempozi abali ku YouTube channel Radio Simba TV abali ku Bokati TV atempozi ne Uganda byogere tubagamba nti munange mwebale kubera mpozi ngate mutugobera bulungi nnyo mpozi ate ne tuongere okusasira omunywanyi Kakalamu the answer bambi yafiridwa era agenze mu kyale okuziika abe Kayunga tubasasidde nnyo ni ddala no njagala okubuuza ku Salongo Siraji awo meya tubye mukono ayagalwe nnyo abantu ayayanirwe nnyo abantu Salongo Siraji dange
Alex Kitonzao ku DT Solar and CCTV camera enasa no gamotya Luswata Albert ogambotya we kayempe meya to be atempo zine mzee Nsubu gawo mpozi makanika wangawe busika mpuza ko bale kwera mpozi ngate otumbude awe busika tumbuli yadala Simon Picture Watch Councillor to be abana bazeruno anyway flower sempa ku flower garments ogambotya danger sino gambotya we etula nembuza ku Juma atempo promoter Juma wa nte atempo zino muyimbi we Tanik Nikita owa White Fly Wings Management bantu banji mwena mwale kwera mpozi ngate mutumbude makedo ku alinyo Jona Ekita ku Radio Venus Ebulami Pastor Gideon yawo mpozi ate kabenge betwazirunda awo endiga kati azisumbira ku Facebook na YouTube dance ku mic atempo zinezira ko kubana fa bali wano ku femu mwe fa bade ba complaininga atuina Sonko Muhammad ku alinyo Ampaire Sadiki Judas Brian ku alinyo promoter Brian zawe wachiso agamba ku alinyo Elisa Mukuye ku alinyo Moses Mukombozi atempo zine Sulaimani Mulumba banji Ramazi nkubuzako ku alinyo to complaininga nyo Raj Emma agamba ku alinyo atumbude Namagembe Jamia abo bonna bali ku femu mwe fembo zite waliwo no John Bobby dai hadi wa Bobby oyo Sulaimani Mulumba nakumaze atempo zine mwala wa Salongo banji mwena tubabuza ko mwale kwera mpozi ngate mutumbude kale esawe na yenyini tempo nzize atenga ate tugenda kufuna omukulu amanyidwanga Kaye Wisdom abere mpozi ngabake ensonga zattanya ezimu mubadde mu muulya bulungi nnyo ne kakati agize Kaye Wisdom teka headphones zisevu banange munsonyiwe okay yes yenze Kaye Wisdom mutabani w'omulalo kati ate twayongeddeko yawereddwa president wa Bayimba Gospel Bands yagambye ulumula milioni 5 zizo kati bachita tuziwumulira ku chorus wetu tyo soko woyambuze ko boyise naye omusajja wa Katero ono ogamba otya Katero mulungi talina buzibu omwana we bwayise ntumira kabana bo mu ghetto nawe bwayise bawindi bani ziri awulawa abana batunda boda omayi bawuliza nnyo Simba abasajja abo baida we nange ntumira ku musajja ham nga njagala omwebaza n'abaana babya ala wonna n'abaana nebaza Katonda nti Ragadi yayisemu akamyufu kati akakutte na buli muntu yenna yayisemu n'akalugwe kayisiza obubi tuza tubogole tulabenga ebintu byonna bitanyizibwa awo wenyini oyogedde baida we n'okwebaza ne Wike Benda muyoza okulabanga kakati yalayidde ne Cindy the king herself na buli muyimbi yonna bakalo kasita abani bonna mwenambala musiza mwenna bambi okay kakati awo wenyini Ragadi sente nyingi nnyo ezivudde mu State House nkubuuza bino because obeera nnyo mu State House ensonga zonna obeera ozimanyi sente nyingi nnyo ezivudde mu State House in the name of abayimbi naye zirina we zibulira awo abayimbi bakyakaaba baavu tebalina sente ezo zibulira Kaye obuzibu obwajja feerayo twajja emyaka 2 n'ekitundu President Museveni ng'agaye tuyambe ku General Kayanja twasanga waliwo ba mafia nga b'omulimu gwabwe ogwo kubuzaabuza President Museveni ne bagaggawala nze kinnewunso babayina biteega tebakutta sente eva osegedde kakati olaba zino sente zobadde onyumyako sente ezo z'omu ku baasayininga ozisaba bilioni 16 nga 10 z'abayimbi otugamba abayimbi bayirawe bilioni 10 ze twasaba zaba artist ba manager ba artist namwe abakola ku entertainment shows kyovolo ekibiina kyammwe kitwala oba abi asitwala twayagala you guys mbe organized kakati ziri bilioni 16 ezitabudde zempulidde obukiiko simanyi ghetto president ghetto youth whatever ezo zo mwekubireeyo naye amazima gennyini zino ezaba artist nze sente zo bilioni 16 nsirise ezaba artist saagala mu binogu Kaye bwe batwe mwogera nodda anti kati zine 10 ezigenda okujja twagala tutule tugambe National Culture Forum wetula negamba nti tulina ebiina bimeka nti biri ebiina bwe biti mukwateko 2 muziwe wuma mukwateko 2 muziwe bana abaana bakola entertainment shows mwekubireyo mu bibiina byammwe so sigamba nti tukoze akakiiko Wisdom akatuddeko bilioni zizze mbusibanyane no sikiwagira Kaye studio 2 ze tumanyinga nazo zava mu State House man
tetuwulirangako oluyimba na lumu lwezikoze tetumanyi bayimbi kibazikoleramu kwegamba biriawo tebitegereka bino byabayimbi bebabimbuuza nange nembikubuuza nagambi jaleetakayo wisdom studio ezebbiri oziraba twali sijjukira mulundi ki nembuuza ekibuuzo kyali kiriya nenkibuuza muzeeyi wange twali omanyi you know it was like kayana nenga ne muzeeyi mpaayo ekintu kimu in 35 years kyetugamba nti kino tukikoledde entertainment industry we kati studio ezebbiri wezajjira neŋŋamba muzeeyi studio gye wawa Sam Mugagga alicoding of upcoming artists era Sam Mugagga yantwala by the way nandaga of upcoming artists 305 ekyo nebaza mama Nachobe Ruth Nachobe nempulira ne studio endala ya Bebe Cool era netukubanyo Bebe Cool nanyigira paka kati yagiteeka tetulabanga muntu n'ogu ye Bebe Cool yagamba simanyi wetaaga $5,000,000 simanyi akulonda producer nene ngamba president bambi tusaasire abo bewawaabo abatakola studio ng'ogyeko Sam Mugagga yalina artist kyalagawo abo bagaggawala yali time yaabwe yagaggawala beetikka ebikapu abo isoke kati ekiriwo tuweeyo ekintu mu entertainment industry nga buli omu akiganyirwa kyova olaba kaakati twafuna kwava bwebajja gy'owulira bwebajja yaba artist bamanager baba artist namwe abakola entertainment shows start osegera era bwebajja eriko bilioni 3 mwezi byenjogera no by the way sebo tulina okutuula wamu mu abakola entertainment shows tutuule wamu mugambe nti okay tukoze tutya bwebajja era time ejjanze manyi bebe ragadi ekyabadde kimusumbwa kino ekyakaluka kyawedde kati time twagala tukwate bannamawulire mugende mulabe ekintu kyaffe President Museveni ne Genosale kye yatuwa otherwise ng'ogyeko bwebajja naki music abadde afa osegera abayimbi bayimba tebafuna sente kyobola kakati right now nabadde ngamba minister era ne banyigira nembega bannaye buli kimu mugenda mu kitampolampola eyuke batandise okukola shows abayimbi mbalowoozaako ki mwagala shiba afuuke malaaya oba kyobola katutandise ofuna abaana baziza bafana nga batandise okugenda e Tanzania okuyimba sikiwagira naye tata Samu nabo babakwatidde Tanzania ati katuwulira era tugenda oyo yagala tukole ki eyuka abantu gye bafa buli lunaku bakoze ebivulu byazeemu bakoze social distance baminista tubagamba batuule naffe tubalage no kwekati overweri tuteekewo ebivulu kandi nayo tutandikanga bya misana osegedde aye tukola ebivulu ebyo nga tutagetinza abantu emitwalo kakati kuluno tujja tinda tiketi nga olaba iri nambiru ka tiketi tugambe tukoma ku bantu 5 osegera Gravity ajje Gravity atukuba muziki tugambe buli ayimusa akatebe buukira woli togenda ku munno simple naye baminista bali awo kubanga bo bafuna sente teryawuliriza tugenda kati kankubuuze sindio yagala alyewa kalo kasito yagala alyewa oyagala bayetunde abayimbi bafa abaminista omanyi mwana katika nkubulire waliwo ebintu nagamba President Museveni nzeke nyini timuzeeyo abantu bakwagala naye olina abantu bokola nabo tebawuliriza osegera tuli abaana emyezi 9 tutudde waka oyagala bakole batya awo wenyini abategesi b'ebivulu bakyekuba ebikonde ku sente Sempijja agamba ffe tulina okufuna sente ekiwayi kya saidi eno ekirimu baluba Keti ne Abitex n'abalala bajuma bagamba sente zaffe ani mutuufu okufuna sente ekizibu ekiriwo kyemmanyi kyensaba Tone Sempijja lumu agenda ayimuka agende ku geeti ya Jeno Kayanja yeetonde wanamala okwetonda kubanga emabega waliwo kyeyanyiiganyiigamu otherwise owuliriza Tone Sempijja okay ebimu byayogera mu butuufu olaba bituufu osegedde ekyo kimu ekyokubiri ebintu by'abapromote ebyo bizibuzibu sente zaabwe ziraba kubanga kati abamu bagamba mbu bano beelondamu ab'e Kampala ne batwala fayiro kati bo bagamba Sempijja agamba waliwo abaana abategesi b'e Masaka bitya nze mmanyi gavumenti esobola kuyamba buli omu president olaba yagamba okuliisa Kampala ne Wakiso nze nali wali erubaga simanyi na kawunga gye kaayita tegedde ekintu ekyo kyenjagala sikeetaaga nga mbeeraawo mpakira President Museveni mbundya kawunga kati atamuwagira ali ebiki bijja nankani nsenene kakati wuliriza Sempijja bayirawe byayogera mu biki enkwata ya Sempijja yekyaganye kati owuli akakiiko byaliko gundi no you cannot make akakiiko nga lwagati takalimu kitegeeza ogenda kubanga you are wasting time oni oyo babadde ayogera gwempulidde twakoze akakiiko naye ndaba banyumyamu akakiiko Jeno Kayanja katataddewo mugenda kuwogana mubeeraawo amagezi kigembawa wanu Sempijja byayogera mu butuufu 80 bituufu
nti ba promoter abamu tebabakola ki naye enkwata yakyo tone oli muganda wange nkwegayidde tufune olunaku nze ngenda kuwerekera tugende Jeno Kayanja osooka omugabe manyi Jeno waliwo ebyayitira it was a slip of a tongue tutuule nkwegayidde naye nyina aba promoter bwe tukoze tutya otherwise wonodda kuba simanyi luba omusajja ani chopper ajja kubalira expenses eza kololo nga gyeziri. That is 1 2 ngali lake tifairo ye bajiwuliza mango okusinga yono katere yategekebwa yisi oyogedde ku kya expenses za luba ba costs ze era ne kigambibwa mbu ne Bebekulu y'omu ku balina files ennene. Bebekulu naye atulekemu naye ku kino manyi kyobola nja kulumba abantu banyiige n'okunyiiga bw'otwala fayiro ng'oli muyimbi kikola bubi. Bebekulu leete yali akutegese kujjako ogamba nti no wali weetegese anti yeetegeka kiwatuwe nga kiwatule anti covid batugala mu gwakubiri bwe batugala mu gwakubiri kiwatule yamugwa anti kati bye bitabula tone sempijja buliriza muganda wange tone sempijja bimutabula bwe baba batugala mu gwokubiri ne batugala tuyingira ogwokusatu ate n'ogenda mu maaso n'otegeka that's 1 2 uli akano posta zaliridda weze ekiwatule kubanga babala expenses wa inkalinga woba wali osasudde radio ebirango byebyo ebivulu babikuwa 1 month kakati radio kye yatandika okuwa jire ekigundi agambe no buli kati kankubulye ono bawarina na romance ono gundi ani Justin Bash yali ategese yakulaga n'okulaga ntino wogenda kuwa weno aine balanga nyazi yali ategesemu ng'akugamba naye musajja aliyeje jendi ng'abasajja bateekawo fayiro zaabwe bamukuba emikono osegera nga yakulaga nti nali wano ku Vegas chill out nasasulako sente bezi n'omuyimbi zizino ne risiti azirina naye omusajja agamba abasajja bankuba bikono kati kankubulye nze wemba n'ekifo kyange ewaffe Mpigi tosobola kuŋŋamba nti nno baatuyimiriza emyezi 3 neetegeka mu kifo kyange neekolera risiti let us be serious tone Mpigi kyobula bamutabula nze mbadde ndowooza abo bawuleeta bagagga nnyo Museveni abawadde nnyo ssente bannange mulekeeko abaana abalala bakole ki bafune kuba kakati nze kyemmanyi Bebekulu mukulu wange tasobola genda wa Genosale n'atamuwaayo ku ssente naye kati abaana bebakulabanga nawe oleese fayiro y'ekiwaatule obatabula ki obwongo kati mu bufunze bagisikemu kakati ne Bobi Wine aleete njagala Bobi Wine aleete naye yeebusaabala banange no kati kankubule Bebekulu singa atambula n'agenda ekapeeka Genosale tasobola gana muwaayo miliyoni 4 neka kati bana abaana ebamulabanga naye atadde mu fayiro y'ekiwaatule tekikola sense otegera kye ŋŋamba tubula we tubyogera bino nga nyiigira kubanga ekyo kisalinnya lye ye yandigenze nga ye namugamba Jeno omanyi gamazima gali bwe gati nali mpadde Simba omanyi buli dakiika namunnyonnyola kaye kakati nga gwe abatunuulira ensonga zonna okwetoola eggwanga waliwo abayimbi bangi nnyo bapromota babloga baani bafunye sente in the name of Bobi Wine nze olusi nguyita mulembe gwa Bobi Wine era nze sente mulembe gwa Bobi Wine naye ate lwaki bamukyukira ne bamuvuma script bwegamba yebeera endagaano kiki oleesa omulamwa kyova olaba gwe kati genda olaba abasinga okuvuma Bobi Wine era bava wano mu sentro abantu b'omu sentro mugenze ne bakira batya mwesimbye mu lujjudde lw'abannayuganda emyaka egijja tetugenda besiga let me tell you waliwo gwe nayise biwempe waliwo ono gwe eyali akuba buloka tosobola kuŋŋamba nti nno wali ofuna sente tukutegedde sijja mwogera linnya amaze emyaka 17 ng'avuma Museveni emyaka 17 ng'akola ku radio mu mwaka gumu n'agenda wa Bobi Wine mu mwaka gumu pulezidenti n'amulengera wulira kano akantu bwe yandivuddeyo si kuvuma noga ngena vuma Buganda ngena vuma Obwakabaka bwa Buganda ngena let me tell you something neweba government Obwakabaka bwa Buganda bwe bwaleeta Katonda mu Uganda wuliriza sokolinde bwe bwawayo ettaka ly'abalokoleyo president n'abasiraamu Katonda tasobola kiganya ne wali ba president ki kusanya Obwakabaka bwa Buganda nze mbabuulidde it's a God send and established kingdom tobusobola ekyo kimu naye musajja ate n'ekirala n'agamba nyina nze mugagga nina amasuuti 13 abasajja mwababudde munsobedde otudde n'omusajja agamba nyina ebizimbe 2 entinda nyina naye omuganda agamba obugagga bwabo balya ku masuuti gakolera mu kiyembe nze nyina essuuti 10 za Itale njijjayo 2 n'oleeta ebyo bisuuti bye byayambala alinga kutiya kamba buli mweswaziza
Bob Wine tetugenda kangule nze ndi wa movement tetugenda kuangula Bob Wine nga tumuvuma the guy you have to reason the guy nekirala kyengamba ba movement bwe muva mugamba nti no mujjayo eri abantu era kye nasanyuka for the first time bala mchenjagalo mwebazi yagamba bajjo tovuma oswaza osegedde nze n'abantu lumwenda nga kirira wa watu tingenze banaye bagenda kunzita nenze mbayaye bunaku ngagamba Bob Wine bayaye yagenda nasanga abantu ngabogera luzu to ati yaloga yasanga abana bogeranga ba America abana bali okay yagenda kuddayo mbundwadde coronavirus aleta naye bubadi ngatumaliriza UCC yagala aba blogger ba YouTuber bani baregister UCC tulekemu omanyi yagenda negwa mbikopo ngeresa amateeka g'abayimbi nagamba muganda wange Bossa Ibula nga namutera milioni 2 nga tuli ku Star TV ne mugago bagenda kugoba tuli mu akalulu kakyatuleza abasajja b'emagere bakyatuleza batusuzata tutudde ngoleta amateeka gwekamba bulye banange njagala tube serious tuli muka for the first time nagana nengamba abantu tetufunanga yo opposition eringa eyo they have nothing to lose at all chenjagala gamba UCC mbasaba musoke mulinda amateeka agamwe mugenda kweswaza bolumba ba bloga kitegeza ba blogger olugenda kulumba ba side emu ebyo biteeka musoke mulinde nga mwalinda ebyabayimbi bisoke bibereri otherwise sigwe musoro ogulyawo era bagenda bikuba bero tugenda kujja naffe tubikubi bera bulungi